Yes, nze Lukwago Swali. Mwandeba, ekisooka soogera kusanyusa lumpenies. I don't speak to appease actually. I've baked degree holders. Okay? Soogera kusanyusa pawumba tutu. I speak my mind and my free speech is non-negotiable. Okay? Tugende ku opposition in the government. Even this junta regime. Tuli mu kaseera akazibu. Okay? Nga akayiringu ka Museveni n'abakavuganya bonna abafandinga ali omu Omungereza n'Omumerika ne European Union. Tuvola bannafuna akaseera lumu nembuuza Besigye waayo gwe Besigye. What is it? Kijja kityanga Total Energies efandinga Museveni ng'ate naawe ekufandinga. Meaning nti ekuwa emirimu ne Museveni nemuwa emirimu ani gwe mukwata seeke. Now position ya Uganda nga Saudi political parties were not part of African politics. Era ebibiina by'obufuzi byaleetebwawo bafuzi b'amatwale otukipinga mu mbeera eya divide and rule. Bobby Wine, when he came into Uganda's politics, yajja na movement system, that is people power. Naye n'akimanya nti okufiitinga mu Uganda's political landscape oba terrain olina okuleeta political party naye efuuse ekizibu. Nze ndi wa people power era mbuwulira nga bweferegesenga. Nze ndi wa NUP, nze ndi wa people power. NUP yateekebwawo kufiitinga mu Uganda's political terrain, that is multi-party dispensation. Multi-party dispensation is an imposition from the unapologetic deons of neo-colonialism in order for Uganda to get foreign aid, to have access to foreign aid. Yasanga akawomba toto. Buli wano buleeta obutamanya bwabwe. Okay? Uganda okufuna obuyambi okuva mu America. Talk of AGOA. One of the conditions that were dictated to Kairingu Museveni, in order to fit to be in AGOA, it had to embrace political pluralism. Now, these nominal conditions, mere rhetorics that zero tolerance to corruption, respect of human rights. But does the Kairingu respect human rights? Vura batwagamba iPod, ujinga hapa kabisa, is irrelevant. Kakati osanga abaana, nalabye Sauda Madada nga akaaba amaziga gaggoonya. Nasiina n'abaana yesiini kawuma Sauda Madada kiki kyokoledde sitwageno, kiki kyogikoledde otwasamiranga tuyina abaana abaafa, abaana abafu nga tebaali batambula nabe essasi eryala Daniel Kyeyune. Daniel Kyeyune yalina kukubonga dda waka. Daniel Kyeyune yali kubonga dda waka. Abaana abaafa ono 19th November 2021. Sauda Madada mubadde mwefudisinga mukola omulimu gwammwe gw'abambega nga tubasinza akasiriso. Kakati ffe abayingira ebyobufuzi ku mulembe gwa Ajja alagidde tugambe tuti. I was 11 years. 11 years. Okay? Tutandika oyimba Ajja alagidde nga tetuvaayo kwegamba mbu ne tugenda mu walk to work. Mpuga n'alyoka atutimba Bule ne Besigye. Ate tuvangayo kwewa self-relevance gwe kikyuno kifaanana kato gwe kennyini. I once engaged Lunga Muyomba ne Charles Tebandeke. Nombuuza obimbuuzanga line ngamba that self-importance yes abantu. Self-importance, arrivalism ne over-excitement. Abamu ku mmwe struggle mwagifuula money making venture. Nti wemba sifunye kafo kali sijja kufuna sente. Ate ffe tugamba twagala kujjako Kairingu ebifo tutunyumiza. Ne tugamba nti no. Okay? International legal framework egamba nti obuyinza buyinza okyusibwa through a revolution oba an election. Tugamba let us opt for a peaceful revolution using elections nga some of the components of the peaceful resolution we chose to adapt. Mukifo ky'okugamba nti ebifu bino ebyokwesimbawo katubikozese
okulwanisa akayiringo ng'atukulembera Bobi Wine Kyagulanyi Excess we are stipulating ate mwe mubikozesanga money making without those positions you cannot survive. N'abagamba nti nabasindika mu parliament bagikozese nga front okulwanisa akayiringo muli mu kulwanira bifo Waisa Mufumbira David Lewis Lubongoya. Okay, we mutugamba nti you are revolutionalist. The truth to be told, you cease to be revolutionalist the day you enter into those elective positions. Because mugenda kubeera gagged from coming up with certain ideas. Kubanga system eriwo bagicreating in a way. Nti ne waba zaake n'avaayo n'agamba nti bannange kino kye kigenda maaso wano. Bagenda mugoba. Muki kubeera parliamentary commission kubanga oyu Lutamaguzi Ssemakula abeera ku radio n'akugamba bino sisobola byogera speaker ajja kunkuba. Naddala Lutamaguzi oyo yali Sopulo Kadaaga. Speaker ajja kunkuba. Speaker bino sijja byogera mu parliament we nagenda bajja kunchunya. Eyo gye mwagala okugenda. Amazima okubabuulira amazima. Lwovaayo n'ogamba nti kogende weesimbewo ng'obadde otugamba nti you were revolutionalist. You cease to be a revolutionalist. Oba ogenze kukolera mu kisisitimu ekitalina makulu wabula ekikonya obukonya ng'ate bagenda kufugirayo bakuteekeko amateeka nga teweetaaya nga temwetaaya naye ne tugamba katubaleke bagende balwanireyo naye history has made it clear nti buli agenda okulwanirayo afuuka member. Tunulira Norbert Mao. Yeah, he went even overboard n'agamba no kangende nfuuke minister in the NRM junta regime. Wofuuka minister oba togenda kufulfill. We were not going actually to fulfill DP's manifesto because he's the president of Democratic Party. Okay? Oba togenda kufulfillinga policies oba manifesto ya DP. Ogenda kufulfillinga policies za NRM ujinga junta regime. Ezakayiringo Museveni era omulaba Norbert Mao kubya yogera byonna kikyatuukiriza. Aligo tugambe nti ogenze mu parliament olwanireyo bameka ababadde successful abasucceeding mu parliament okulwanisa akayiringo kujja kututimba bbule bana muve mu kulwanira ebifo ekisinga obukulu. We should use the youth. The youth are so crucial in the current politics of Uganda, and we should use these social media gundi handles okuba mobilizing for a noble cause. Bamajukozesa okukabira obufo bakumya akafo kabwa kansala tetunnatuuka ne gye tulaga. Navaamu n'abaana ate abalina ebibumba ebifo ate abalina basegirinya abagifiiriddemu bakatwe diyoni bakazibwe diyoni akatwe ku youth project bwana bamukuba tiya gasi nga ndaba ebibumba de bitandika okutantana nga ndaba bwenti nengamba yala haula kazibwe diyoni akatwe ku youth project nafa manyi wati sauda madada gwe wesu ne control kiramu ojjo tusinikira ebinyombo na simanyina struggle njiyiridde wa mu biroro kuba sina n'abaana ate omwana ono gwenda ba president gwe yatadde atayina mumwa ngate sibe yali namu yali ali ku bibiri mwe waliwo n'abakaaba famire ya Lutamaguzi Ssemakula eyayiwawo omubiri ku lwa kayiringo abantu beeruweera abayiwawo Buganda Kingdom 80% abalwana olutalo baali Baganda naye be bali mbifo lwaki buyiringo mubaana mmwe muba mutandise okutubanja nti muyiriddewo omubiri nga n'omubiri gwe muyewo tubalaba gukisawudde madada basiba bano bakwekubya amasasi muteekawo embeera nti they are at loggerheads with you yet you are a covert operative kati mutandise okujjayo kalaza mu entuufu olw'obufo nga actually there is a difference between a struggle and a revolution. Ours is a revolution. A struggle is only centered on certain few things like empuga ne electoral reforms zitagenda kola. That's what they call a struggle. Na revolution yebera anchored on total overall of the whole system. So those who prefer to go and work within the system, you are gonna be eaten by the system. Mwa political dwarfs, you political novices, lie like envelopes. Nze lukwago swali.
Okay,